Amanya nze Sandra lyanjagala tubenga tetukivugirawo munango lunaku lwaleero kiki ekyatuseewo weekend yonna okuva nabaleka ku Friday. Today is a Monday. Biki ebitranspires Monday yonna biki byototegedde waliwo kyewawulidde nga ate tewakikakasiza bulungi ngenda kubanga ate nkikutandikirawo straight away sagala mbeere nga nkurisaayo wabula mawulire gengenda okutandikisa ate mawulire ga nnaku nnyo nyini ddala. Omukulu manager wa Housing Finance bamukubye ebyasi ge mawulire ate gensookesezza ddala genjagala osooka okuyisaawo mu ddiiro kyekyo kifaananyi munnange kyolabe kiyita ku screen yo. Omukulu amanyikiddwako amannya ga Ivan Kituuka era nga kigambibwa omwami ono abadde nga asaalimbirira ewa omukyalo omufumbo. Omwami yamuwooninga nga mugamba weesonyiwe mukyala wange okakana amugamba nti watuukanga n'okubuukinga nga ticket simbu simanga mugenda bweru mu USA owoza simanga mirimu gya banka ate ng'olimba ogenda just kubonkinga mukyala wange nenkuwoninga va ku mukyala wange omusajja olemedde ku mukyala nenkugamba va ku mukyala wange n'atuuka ne ku sseeri genda ku banka n'atuuka ku bakozi banne bonna n'amuweerawo empi. Omusajja munne watuukira okuba musajja munne baganda bange omanya bumanya ensonga ekuze abasajja tebakyagalira ddala kwemunkolera ku bakyala baabwe n'amugamba nti bwe nakuwoninga nenkuswaza mbakozi bo nalowooza ensonga eno ogitegedde bulungi ogenda kwesonyiwa famire yange naye kyankalanyiza famire yange gwaleetera n'omukyala nga okuba nti kati atandise okumansula ayambala obuntu bwe sitegeera amaka gakyankalanye nkuwoninza olemeddwa okukitegeera wabula ate kaakati kwe kuvaayo n'amusanga lubona n'abakwata bwevu ekiddiridde omusajja amukubye ebyasi ate takomyawo avuddeyo n'awandiika n'ebbaluwa era still n'akakasiza ddala nti nze nkubye omwami ono lwa nsonga alemedde ku mukyala wange muwoninze omirundi si gumu si ebiri mugamba osonyiwe omukyala wange amaka gange gafudde oganidde ku mukyala wange eyo munnange ate ebbaluwa gy'olaba eri ku screen yo agiwandiise mu butongole n'agamba nze nkubye ebyasi lwa nsonga nkuwoninze weesonyiwe omukyala wange olemereddwa naye munnange abantu ab'enjawulo so bw'obanga kino nawe kikutteko nnyo nga osaalimbira mu maka g'abannu oyagala okwonoona obufumbo ekyo nawe kansubire ofune ekyakulabirako nnyo zo tukivumirira kibadde kikolwa kibi nnyo kya butujju nnyo ensonga bazikwasaganya mpolampola teri muntu gwe batwala kwegambanga teyeesiimidde ekintu ekyo kitegeera bulungi abantu bonna bakulu wadde mufumbo ate nga kigambibwa noono manager naye abadde mufumbo side eri so kitegeeza badde beeyendako ng'ate beekola ki beemanyi nti ono mufumbo noono mufumbo aga batuusenga n'ekiseera ekigamba nti batuuse okujogingamuko around streets so nga bwe baba bajoginga balina ate gye bakyamira ewalala bagende babeeko emirimu gye bakola ki gye bamaliriza so munnange twagala okuba nga tusaasira famire y'omwami oyo mufiiriddwa nnyo omuntu oyo wabula abaami bonna mufune ekyokulabirako mulekerawo okwonoona amaka g'abantu naye nga ekyo kikolwa kibi nnyo twongerera ddala okukivumirira ate nga tuziza ekyomukulu oyo ebbali nenkuleetera omukulu Ian Pro amawulire ga Ian Pro gatambudde wano nawali ku social media omukulu ebintu baba producer twali tumanyi byakoma wa Daddy Andrew abakazi bavaayo bakomplaininga ku kintu kimu nti bannange bwe tugenda wa Daddy Andrew omusajja alinayo ekitande side eri mu studio twali tulowooza bikomyawo munne ate baproducer abalakyeka batandise okukoppa ebintu ebyo byalandaga okakana ate byonoonedde Daddy Andrew erinnya so kakati munnange ne Ian Pro omusajja ono atamumanyi bulungi akuproducingidde ennyimba nnyingi ate nga ze zaakabi eziri trending so ngenda sooka nkuzanyirako ku music w'omukulu ono Ian Pro gwasoose okuba nga aproducingako gwe wenawena atanaba kumutegeera osooka otegere bulungi muntu ki gwe tugenda okuba nga twogako olunaku olwo ye kiki kye yakoze sooka tulye ennyimba ze yakakolako. Naye munnange kyamenye social media mukyala we gwe tubadde tumanyi voice yasoose okumenya akatambi akatandikiddwako navayo n'atutegeeza nti Ian Pro tuvudde wala ng'ensonga zo tuzikwasaganya aba otokukakkana olw'okuba nti mbadde nkutuusizza kuganina we nkutereezezza gwe kwe kuvayo ate otandika okunnimirira onjogerera buli wogenda okwana ate otandika okunnyonnyola abantu oyo namukadde yanneesibako era yanjija kujja live yavuddeyo nakikalifayinga n'agamba nti kituufu nakujja kujja live naye nakujja ku kapeti gye wali osula
naye abasajja okumenga temwagala kukola ate yakomyawo n'apostinga n'ekifaananyi ng'agamba nti ono male prostitute banange ekyatamukoze n'amulangira ekigambo okuva gye baaviira eri okutuusa kakano n'amugamba nti basajja mwe mufune ku mutima omukozi lwaki nkutuusa ate oluvannyuma n'otandika okuneefulya ate ekyo tekyandinneewuunyisiza nnyo kubanga abasajja abasinga muneegyo emize gyammwe tujja ne tutoba ffenna mu lugendo wano naye ate muneeyi kasita okikwata ng'ate ofunayo busire kwini obwo bukubeera okumpi obulya ku ssente zaffe ze tutobye nazo so munnange yavuddeyo n'ayogera ebigambo Benson namba saagala mwogerere wabula kansooka nkuzanyira omukyalo ono voice abadde mukyala we munnange ate bwe batinka kubanga nzijukira omukulu ono Ian Pro yavayoko n'ampostinga nako ebifaananyi ebyo nga muga bebi nkufiirako era essaawa eno munnange ate tebasaza kimu omukyala yawandudde ebigambo mbutuufu nga ne bwoba ggwe omusajja ogamba bugambi kantandika okukola sigenda kuddamu kukkiriza mukyala kunteekamu ssente so kawulyeko omukyala ono voice ku bigambo bye yagambye Ian Pro. Ian Pro and the beats, the magic beats. Ndi wano ngenda kusaba ekintu kimu saagala kwanvunya nnyo nsonga naawe okitegeera kubanga byawanvu wadda ne bitulemerera solutions zonna tuzigezezzaako ne zigaana so kino kyendi mukola right now ndi mugezaako solution endala however much so many people are going to judge me so many people are going to say a lot of things about me but it's okay kubanga nze mmanyi kimpitamu nobody can understand that okusinga nze okitegeera briefly Ian yonna gye wali gye nakusanga omanyi embeera yonna ogimanyi gye waliko okitegeera nompitiramu embeera yo nonyinyonnyola nongamba buli kimu nga bukyali nenkukiririzaamu however much by that time tewalina ability I believed in you, I trusted in you okitegeera ne tupanga obulamu nga tusula wansi ku cement you and I okitegeera naye embeera bwe yatereeramu n'ogenda ngodde buli notandika okundabanga ng'ekisasiro wikizoke kuba ebyo abasajja bangi babikola that's not news si bintu bipya okitegeera nengamu naye woolaba sikyakkolera nemiggo kangende nange ntandika obulamu bwange wapya kasita naawe nkutuusiza Ian n'ogaana okitegeera ebyo byonna byandibaddeawo you started disrespecting me bringing women to my home in my own home gyensasula with my money you came and moved in mu kazigo kange saakuyita okitegeera enamala osasula omuzigo gwange nojja n'akaveera kakalimu obugoye bwo mbuzira moving in saakuyita okitegeera simply because nali nkwagala ate nali nina kyenkulabamu saakugana I welcomed you nenkuwa buli kimu kye nali nsobola mu busobozi bwange yadde nali sirina okitegeera naye Ian nakubeererawo nakuyirawo omubiri buli kimu nakikola mwansasula naki okwana omukazi n'omunyumiza nga voice bwali omukadde bwoli naye olw'embeera oyamba muyamba omwagala kusinga n'emyaka ye yakwekwanira yakujja live kituufu nakujja live naye saakujjaayo nga serebu superstar nakujja ku kapeti yajja live here okitegeera I sympathized with you nenkukiririzaamu nengamba kanzimba ekirooto n'omusajja eva maki nze sinze eyakola nakusanga olwedde olina erinnya lyo naye byali bikunyaliseeko everybody knows that okitegeera nenkuwa obudde bwange nenkuwa ssente zange okitegeera si kyejjusa kuba tewazinzija mu nsawo okitegeera I gave you my money netupanga obulamu nenkupangira obulamu Ian studio gye wali olimu gye wali okoleramu nyiniyo n'agikwata n'atwala ebintu I'm not going to say his name here okitegeera senga abakyala mwenna mubeera ngono engeri gyayombamu ebintu senga binyuma oba senga abasajja banyumirwa engeri abakazi gye mubayombesaamu nze munnange Ian nakujja ku kapeti ya ja live ogamba oba ali mu kuyomba naye engeri gyayogeramu alaga mukwano mwererawo kitegeeza Ian naddeyo ne yeetonda ensonga zino basobola okuba nga bazikwasaganya ate ne bazizaawo buto omukolo ne guddamu ne gutinka ate munaye tuba tukyali awo tulowooza mukyala we yayasiza ebintu byokka gye wavudde omukyala yaganye okwogera amannya ge aga nti bulijjo banaye tulinda bwogerero naye omukyala kasita yavuddeyo n'attaanya ensonga eno naffe ebintu bino byatulumaaluma dda Ian oyo gw'olaba olw'okuba nti akozeeko ku biyimba obumutunzeeko ku
ba Fefe Busi ba Chameleone obuyimba bwa Spice Dana kati kwegamba laba munene mukukutivu navayo nampeleza zi message nga bwanesomera konti ate munange nza producer za kayimba kanonza producer za kayimba kali neka kati munayo jadi okunda bako omukyala muganti munange soko ndeke mukondi muradde omuvubuka musama simu kastori agana ngo namwerekereza ebigambo bwateekako n'okumusabiriza sente kati nenebuuza sente ez'omukulu ono Ian Pro zakola zigenda ludda wakuba tutunulye ennyimba muneza producinga nkukutivu soko owulire munanga to omukyalo n'omulala yavuddeyo ng'amuweererako ddala sitiu naye obujulizi aga nti omwami ono simu wangu. One day Ian yankubira nangamba yagala kumpa mulimu mu studio mbere nga promotinga Ian nambuzabuza saali bubi nengenda mu studio ye. Bwe natuuka mu studio ya Ian nambuzabuza akyali bize nangamba nyingire mu kisenge gye mba mulindira neninda Ian ng'obudde bugenda Ian najja mu kisenge nankwata emabegakawo Ian ye yalina gye yali nangamba muweereze ku sente bw'anaazifuna ajja zinziriza saafuna sente ezo naye namugamba funawo ojja sente ezo ngenda kukola ki we nazifuna ngenda zikuddiza. Ian nankubira essimu nanvuma Ian nandiisa buli kimu era ebintu byonna bye bamwogerako tebalimba. Ian waliwo omukwano gwange gwe naleeta mu studio yo naye yavaayo nga ngambye nti nno Ian Pro yankozesa era nze siridda wa Ian nenga lwaki. Yes, Ian yakozesa amaanyi mangi nali manyi era n'obuuza manager gwe nasiibula namugamba ngenze Ian ampise tugende tukole business naye natuukayo yanza mu bintu birala era nawulira obusungu andi ekyanjawukanya na Ian emabegakaawo Ian yankubira essimu nangamba alina gy'ali muweerezeeyo emitwalo 2 ate nga wendi nali siinaawo sente nemugamba nindaamu nja kukola ki bwe nazifuna nja zikuweereza. Ian atandika okunkubira nga nvuma nga mpita omuyaye neneesonyiwa ebintu bya Ian nemuvaako era nenkubira screenshot za missed calls nyingi nga simukwata kubeera mba manyi agenda kunza ebyo jangu ndabe manyanga biki ebyo nemunaaba ku byonna bye yayogedde yadde talimba. One day Ian yankubira no yasooka kumpeeza message ku WhatsApp nangamba hi konze hi nemubuuza onaani nangamba nze Ian yakola oluyimba lw'ababitu si byamaanyi n'endala nnyimba ya but Ian why Ian zazikaba no in bed Ian Pro ayagala kumutta wabula avuddeyo n'agamba nti nze ndikodinze video eno just in case waliwo ekintu kyonna ekituukawo Ian Pro nakuwa sente zange munango berengo recording oluyimba lwange ate wanziza mukunguza bintu gwe byoyagala kanambikuwadde ate olemedde okutuukiriza oluyimba lwange munaye nga ate bwe twakkanya ensonga zineeno soka wuulyeko ku mukyalo ono azzeemu era sitiu naye n'akayuukira Ian Pro ku nsonga y'emu ey'okuba nti nno abaharasinga sexually. Ian Pro njagala nkutegeeza ebintu bino bibiri wammanga oba n'ebigenda okusukkamu. Ian ndekerawo kuntiisatiisa nti ogenda kunzita owulira ndekerawo kuntiisatiisa nti ogenda kunzita kuba Ian toli katonda njagala ontegere bingi Ian tolina katonda toli katonda Ian oli munaku Ian ovuma obunaku Ian tufaanaganya obunaku owulira Ian singa voice yakera ku macha n'akulonda ku kapeti ya ja live singa okyasula ku kapeti owulira Ian nze ndi mukazi ne pants za wensula okitegera siri mugagga I rent for myself nerisa nenesa voice amaze manga dene nga akulisa Ian paka oyawulidde nga akoye nze nerisa sina musajja ndisa you understand Ian madde musabalekera ogenda ngonjogerako buli wamu Ian nakwesonyiwa Ian wankwana nali mwana muto it was last year when natandika music nezija mu studio Ian mastering oluyimba lwange sajja kunyamba gwe mwenyini wangamba you can master my song when natuka mu studio Ian no nimba lima no ngamba you can manage me kuba nali sina buyambi you understand no ngamba osobola okumanaging Ian no ngamba osobola okunkolera ennyimba ennungi no siriwaza no nimba olw'ensonga nali sina kyemanyi nga nkulaba ng'owakabi okitegera gwe mbwa gwe Ian nendeeta oluyimba lwange n'olukwata n'olukyusa no ngamba lubi no ngamba ogenda kumpaamu olupya lwe napandikira oluyimba olupya Ian nonneegayiriza nga ku luyimba olwange gwe mbwa gwe Ian naguliranga enjaga naguliranga obukoola naguliranga buli kimu
ngonguza obukolo guzenja gonguza bia byesinwa you understand lwaluyimba iya nonegayirize banga ddene netukakasa nishmancho ino mukazi tewangamba ko kyo yoba you married oba anything but achmancho ino mukazi iya netulwale ntawe ne mukazi onyingi nyo nenkwesonyiwa nenkunaba iya nwacho nemera ko ngonkwana nensala iya nenkwesonyiwe okitegeera bwena kwesonyiwa iya nolufudde lutalo ofunisa abana babandi embuto gwatagambwako abana bolumba bafana okufa iya nga tomanya gye bazika abana bo imagine tomanyi nayo ne bakubuza omulambo gw'omwana wo bamuzika watomanyi ng'omanyi abana bamubokaboka boyina oboolabako ofuna kunaba mugalo kuba nategeera nti oli malaya nsajja iya ntweyisa skirt okwana buli kimu okwana aboza engoye ewuwo iya neswani gy'oliiramu tomanyi bbeeyi yaayo tomanyi bbeeyi yafoko gy'oliiramu bintu bya mukazi wabiremera n'obiremera si bibyo n'engoye z'oyambala voice yazikugulira Banange Ian Pro kye batakoze awo kitegeeza nti omukyalo ono abadde nga nnyonnyola mikwano gye gyonna ensonga bwe zitambulanga bwamugulira fooko bwamugulira obujiiko bwamugulira amasaati bwamugulira bubokisa buli kimu kwegamba yakinyumya gwe weebuuza omukazi ono byonna obukakafu bwonna abugjewa kubanga nga bwe muwulidde ebintu byonna zaabirambulula bwabinyumya bwabinnyonnyola nti oli munaku nnyo nze nesonyiwa bannange Ian Pro ate muneekyatwewunyisa bwe twasobodde okuba nga tufuna ku kaklipu akamu omwami ono bwe twamubuuzizza ensonga zino nti munnange tukulaba oli producer w'amaanyi nnyo ebintu bino bifunyemu kiki ky'osobodde okuba nga weeteerawo ate ng'abantu bano babadde nga bamulangira nti tasobola yadde okubako kye yeekolera buli kimu bamugulira kigulire ye yavuddeyo n'agamba nti nze ndinamu kuzimba nnyumba essaawa eno omukyala voice gwe yatugambye omukyala yamufubutudde kati ensonga zino netuzeebuuza ddala which is which soka oliyeko omukulu ne Ian Pro y'engeri gye yatunnyonnyoddemu biki byafunye mu production ye eno okuba nti no afulumya ennyimba ze tuwulira situnulira nnyo kyewandiise ki bintu bino bya bulijjo assets biki nga kyamaanyi nfunyemu family of course n'omukyala n'abaana omukyala bamuyitaani bamuyita voice akola ki alina embya music ayimbamu naye ye mu business woman yeah ali mtu hair tunda hair za mvili za bakyala biki stuff and that then mfunyemu nzimbi of course ndi muzimba nyamuneka studio kayankano ndoza muna mu byewuliriddeko azimbyemu ayinamu ka studio kati mwenna bamulangira mumanyi muneje mujje ebintu byammwe oba yakola ate oba yakola naye nga baproducer mwetereze mujje obuliri mu studio bw'oba oyina amakajjo obuliri mu kisenge kya studio mukole studio zokka abaana munnaye mubere nga temubakwasaganyiza music wabwe muleko batunuza ate eri mu mbuga za sitaani anyways ngatuziza ekyomukulu oyo ebbali abantu abo musobole okuba nga mwesotinga ensonga zammwe mbere nga muzimaliriza bulungi nenkuletera omukulu Jingo Show eyakuyimbira Federo eirelelelele abaganda batuddize Federo omukulu oyo munengi waliwo ka clip akabadde katambula ku Facebook nga kalaga abantu batamufu babateeseza miliyoni zalinnya okkakkana okujja ebbaasa zigamba emitwalo 4 abantu ne batabuka ne boogera ebigambo biyitirivu nnyo nga bagamba nti munnaye twategeka akabaga kaffe abantu ne bajja bayitirivu nnyo nga batugamba munnange omukyala Justin Lumumba agenda kujja akiikirira beero ng'omugenyi omukulu atuleetere ssente zino ze baatugamba miliyoni 4 naye abantu bagenda okwekkaanya nti omukyala ono teyalabikako okakkana omuntu gwe yabasindikira ebbaasa yalimu emitwalo 4 abantu ne bakyankalana kwega ne batuuka okuba nti bwonoona buli kintu kyonna kasooke kuzanyira kiripu eno ng'omukulu ono Jingo Show yeekyankula ensonga zino yazikwatidde ddala bubi kwega n'akyankalana naga muyinza muti okumpa emitwalo 4 nze ekintu kino kintabudde musooke mumwewuliryeko amabanja tulina mangi muba mutya emitwalo 4 kakati nange nekyaye President Museveni abakuba bantu baba nyini
omwami yeekyaye agamba nti njagala ssente bateesa ssente endala ate bamuwadde endala so munene olw'ensonga etutuuseeko mu maka ge tugenza okutuuka ng'omusajja ataddeko kakokola tondeka nnyuma amabanja gamuli wano okutuuka ekisaa nti babadde baagala na kusuula kalina we tusangidde muganda we n'atunyonyola ensonga zino nti bannange banfudde taata ne maama mu nsonga zino amukulu yadduse amabanja gamuli ku bulago kwegamba nange ensonga mwe nnyini zintabuddeko ye bwe tumubuuziza ku kya ssente kino atunywedde aganze bannaye saagala kugenda ebya ssente saagala byogerako naye mwe mukimanye bumanya ensonga zaatabuse musooke mwewulyeko omwami ono engeri gy'atunnyonnyoddemu ku nsonga za Jingo Show kuba nti ndo bateesa ssente endala ate bategese ebintu bingi abantu bazze bayitirivu okkakkana ssente ate ezizze zaali ndala musooke mwewuliryeko. Abakulu twabawandikira amabaluwa nga bagenda kujja bonna sekretary general n'atugamba agenda kujja ng'omugenyi omuki omukulu etutegeka omukolo gwali munene nnyo n'abantu twakunga abantu baali baki bangi nnyo netutegeka ebintu byali bingi twaleta emmotoka z'entwaka twaleta biki omukulu teyasobola kujja n'asindika omuntu weyasindika omukulu sekretary general Justin Mugamba yasobola kukola ki ebisanja ebyo twagala kisanja tuli wagezi ba Museveni NRM tujagala daffe kubona omusayi gwaffe gwa yero nze bemba nkwata ekyesinga okwagala lyenvu lyaki yayero naye ffe twanyingira nnyo ebyo naye omukolo yaguleeta obwonoona yali bamwita omukyala kyanjo bamuwa ssente emitwalo 5 agule amazzi mu mukolo ogutali gugwenge yali ayitiddwa abantu abalala n'agamba nti amazzi teyagagulira abantu ne beekyawo Jingo Show naye okuva olunaku olutaliiwo nze muganda we nze ndiwo abaana babaliransi okumuwulizangako era olajjangako esente ezo zijja zoogerako nze kyenjogeddeko kyekyo ono munsanze Jingo Show alina amabanja mangi agamutuuse mu bulago ku kibiina kyaki kya NRM ennyumba yiri wali kalina nsobola gibatuusaako twali tugenda giyibwa twemeseddwa ku kibiina kyaki tebavaayo yadduse n'omukyala yagenze omukyala kagenze njiwo nafuuse omukyala ate nga nange nina agange nafuuse omukyala kuba ninagaki ate nange ninagaki kati ndabirira abaana ba muganda wange omukyala naye yekyanze okuva mu yekyanga naye nagenze omwana wange alaba ebintu biggwawo mupolotika genda emiti gyaffe gyetwalina gyona gigenze kalina yaffe yiri wali eganye okukola kyokuggwa lwa NRM tulaba n'ebipande bya Nuupu mwabisibako afe tuwagira Museveni tuwagira Nuupu pulezidenti Museveni tumwagala naye abantu be baveeyo beetereze ba abantu be bamulyamu oluki batulimba nanti fe tuli bavubuka twewaayo okwala emibiri nze olwala bandiisa abantu nakyayiwa abantu bangi naye nalala omubiri kuba njagala ki NRM naye bo bennyini bebeeryamu enkwe bennyini pulezidenti Museveni abamukuba abantu be bennyini bo bennyini bebamukuba bebamulemesa erinnya lye nga bbiri erinnya yamuzenyi ddungi era akola ebintu nga naye nga kabulaza labirira abaana ba muganda wo bwabanga yasuddemu ogwemusu labirira abaana ba muganda wo abaana ba muganda wo baba babo kati fana wo bagwe maama bagwe taata ekintu kyamutabuseeko ogira omutuuliramu gye bayita substitute so munenga tuzize ekyomukulu oyo ebbali nenkuleetera zaawedde maama
Mama, mama, love. Munange biseere byabakyala abo. Nga kayimba ko bobanga tokamanyo manya goto wabitegeera. Be batutwalanga speed. Ebiseere ebyo nga banata abaana abaliko bawininwaji bana abatulaga emibiri tebanna bakuyingirawo. So munanga tulunako lwe tusobodde okubanga tumutuukiriyako ne tumubuuza gwe ensonga za COVID munange zakuyisa zitya kubanga wetutunulya abayimbi abasinga bali mu kukaaba nemu abayimbi abakimanyiramuko engeri gye mukimanyi nti mumanyi engeri gye muvugamu music industry eno ekintu kino mwakikwasaganya mutya ate bwe kituuse ku ky'emyaka nga tumubuuza munaye ate emyaka gy'oyina emeka omukazi atabuse n'agamba nti kati gwe bw'obanga naawe oli mukyala ng'osobola okwogera emyaka gyo nange nsobola okwogera egyange naye ng'emyaka gy'abakola kiba nange beera grateful Mukama Katonda emyaka emeka gyakukoze eki gyakukuumye ku nsi naye omukyala bimukyankalanyiza bukyankalanya sooka obulyeko omukyala ono zaawedde bwe tumubuuza ku nsonga za COVID gatako n'emyaka kiki kyatwanukudde Kisiza si bulungi embeera bwe yali si bweri expenses twazikendeeza enfuna yakendeera naye tukola emirimu emirala tulima wakuza baakudde yali yanyake kozi oli mukyala okubuuza egijo ogitugambe mu TV njagala gijo bw'ogitugamba mu TV nga nkugamba ejange anze ndi mukulu nange ndi mukulu ndi adults kati ku birthday tewateekako bundi myaka ndeka bunoonya bankyawe nage olaba zaawedde naye ati okumukyawa omanya kati sayize eno ate munnange bwe bakukyawa goloza ki kyogenda okukola omukazi agambye oyagala njogera emyaka bankyayo boyfriend alabe nti ndi mukadde musi alabe nti ndi mukadde munnaye musinga so emyaka munnaye bwati bwatuvuze speed wabula osanganga abantu abali smart nga zaawedde yatuguddemu tusobodde okwagala okumuvuga speed awo abeeko obugambo bwaweereza omukulu na Hanson bali luno baba atubuusa agamba atempereze badde wange so munene ensonga eyo olwakuba wadde tukuvuze speed naye naawe otututte speed nga tuzize kyazaawedde bali nenkuleetera omukulu Ragadi abayimbi bangi bavuddeyo nga bakomplaininga ku kitongole kino ekya UPRS nga bagamba nti tekibayambye bwe kijja ku music waabwe copyright kwegamba tekuli ate abayimbi bennyini tebafuna na mu music waabwe kwaga buli omu downloadinga nga bwayagala ogenda kusanga taxi etumbudde music kwegamba omuyimbi ye nga ye talina kyaganyulwamu ne tutunulya abayimbi bano nga Rocky Giant bakubadda music waabwe kwegamba zenga atambula naye ate saawa eno bw'obatunulira kwegasi toyinza na kulowooza nti be bali abanene be twalina ekiraga nti music waabwe tebamufuniddemu ddala wabula avuddeyo omukulu ono Ragadi n'atutangaza mu nsonga zino kubanga olunaku leero babadde balonda akakiiko kapya navayo n'agamba nti nze njagala okutegeeza Bannayuganda oba n'aba musicians abenjawulo nti ekintu kino nammwe mujje mukyewombemu ate mukiteekemu n'omukono gwammwe tusobole okuba nga tuyambagana music wammwe abeere nga asasulibwa nti ne bw'oba ovudde mu bulamu bw'ensi music asigala ayamba famire okuba tutunulidde n'omugenzi radio music yaleka mungi ate ng'essaawa eno tutunulira nti famire kwegamba tekiganyirwamu bulungi so munnange ekitongole kino kwe kuvayo ne kigamba nti twagala tubeere nga tuyamba abayimbi baffe ng'ensi endala bwe kizikola nti omuyimbi akube music we ate abeere nga amuganyirwamu si kumukuba ate asigale ku YouTube nga teri amuganyirwamu so kawulyeko omukulu ono Ragadi ku nsonga zino engeri gyazitunyonyoddemu ekya copyright n'okuba nga abayimbi baganyirwa mu music waabwe gwe bakuba kyenjagala okubagamba kikino once we streamline this industry nti abantu babeera bamanyi nti music gye mutadde waliwo bagenda okunoonyeza sente zange njagala ku example in Nairobi just Kenya buli taxi efuluma ogenda ku luguudo esasula license wa music kubanga enokuba music w'abantu ati wesasula license nomanya nti tulina taxi emitwalo 4 buli taxi efulumye ku luguudo ng'egenda eyimba akayimba yadde nga basasula nusu 10 ziziba biliyoni 4 mu lunaku nga bayimbi bateredde naye kakati olwaleero okusanga omuntu owa hoteri n'agamba nze sikuba music w'Abannayuganda kw'abazungu Nena na UPRS collecting on behalf reciprocal agreements za waipo bageze ne Beyonce ne music wa musasula kati kutuga tutelezeze ekintu kino tele muyimbi ajja kufanga superstar nga mwavu tele muyimbi ajja kubeera mu ngadduka mu nyumba tele muyimbi ajja kuba njagala mba example ya Philip Bongole Lutaya Philip Bongole Lutaya buli mwaka egugwako bakuba obuyimba bwa Christmas naye singa family ye efuna just nusu 5
music oyo gwe bakuba family ya file bongo lutaya ni badde yagala buli Christmas lwetuuka bakole party ya file naye tekiriiwo abantu badde ba stakeholders basooka kidda bbali bagamba naye oba kikyalagadi nze mbalaze nti be balonze tembadde mulagadi mbalaze let us streamline this thing mbalaze nti fe sente fe maama waffe fe taata waffe music sente amayumba business tulijja mu music naye nze kinnuma nnyo okulanga olinaziza bafana nobeera ne Shiba nobeera ne Bobby Wine nobeera nga bonna tebalina sente mu music waabwe ngate music waabwe abantu bamulina so kyenjagala njagala tutereze kintu tutereze abasasula baagala okusasula naye tebamanyi gwe balina okusasula abakuŋŋaanya bakuŋŋaanya naye tebamanyi gwe balina okuwa abayimbi mwe registering mu UPRS ekunoonyeze music waakuba eggulu nga gwe tokimanyi waliwo abayimbi abali e Uganda wano naye nga music waabwe akuba nnyo Sudan UPRS esobola okukuŋŋaanyira nekuleetera nega nti owaayo oyokya naye kakati tuli wano tuyimba twagala tumanya tetulina kyetulina tetulina tumanyi olw'ensonga nti embeera gye tulimu mbi. Nendo za musicians be Uganda mwewuliddeko bulungi mulimu abamu ate mukkiriziganyiza mukole ekintu ate oluvannyuma gwokola kirala ate mukkiriziganyiza mu musonge side eno ate omulala akwata kirala kwegamba nammwe temunnaba balambulukufu bulungi naye nga munatereeza ensonga zammwe tomanya zijja kubanga ate zikolebwako mwe nammwe namubeere nga muganyulwa mu nnyimba zammwe ze mutukuba nga tuzize Kyalwagadi ebbali nenkuleetera full figure Jennifer full figure bukyanga yeewagawa tulaba nti nno wana twefuulirako vumbi n'avuma buli kiramu nadda ku live kwegamba n'akudaala n'ayogera kino n'ayogera kiri yalinye ewatalinyika yagenze mbalala bafubutudde oli baganda bange bino byadde side eno nikwegana alaga nti bosi era simanga presidential advisor era sima yetagambwako eri olwatimbye ekipala tiche kwegamba ekipande kye nga kulina omukulembeze bakidrugize nga bakitwala wuyo paka ku polisi nga bamugamba tetukwetaaga eno sigweko omuhanji sigwe simanga ayine byona sigwe bamumenyedde amannya kwegamba nga bamulaga nti toli munyankole tetwetaaga bipalati byo waneeno kuba ate worst of all bazze ne bakitimbira ddala ku mayembe ali agali embalala kugamba nga bo bamugambye ddala toli munyankole ekipande kyo tekirina we kikwataganira na bunyankole so munnaye bwe baba tebakidraginze ne bamukuulako feesi ne bagenda nga bayimba okkakkana kikyo bakitutte ku polisi namugamba munnange ojja kwejja ku polisi soka wetegereza akatambi kano gwe atasobodde kalaba munnange nga boonoona ekipande kya full figure nga bamugamba ffe tetukwetaaga mbalala genda weegirire ffe tetwagala pit to drop out bambi ate ekyasinzeewo kumuyisa obubi soka wetegereze video eno waleta furuwati ona mazaleta furufuka omuntu akushangwa wayenda kuzaireyo kwenda furufuka kwenda furufuka kwenda furufuka ganga majimbo akatumuni pare chape cho akadisi mama murjona byono leta furfuka okaleta bebe kuriya shamba bana sa chance kuriya mnanga arareza kuriya nyoti tu atijabga to meeting azituzukwika furfuka ona nanga shika kamzai washa ona furfuka ona nanga tshibetini ze kurete chama kinga za page yange omuntu kagande nawo chumuri ya mutama furfuka bana leta furfuka meeting zitujekora movement NRA meeting na bana turete chana kabarwa RDC meeting bas nanka bab editing babra kutusiayo hat furfuka abana tukumenda murimbara kumara amareta bamkareta na mrtare mayuma mteka by force konga bantu menaftanak furfuka no agenda tukumenda murimbara agenda makenke tuzema kenke tuye chidio furfuka tutukumenda itotorongo yemerera kabeshongozi twine ba mengana full figure tetugwenda full figure abanyankole batawuse ate muneno lwensonga eno okuba nti kyalume nnyo omukyalo ono full figure yavuddeyo n'abanukwa naga nti ensonga eno mwagikwasaganyiza kwegamba kibi nnyo mulinga abapromotinga tribalism ensonga eno nemukulembeze ennyininyini yagigaana agivumirira ate n'okuba nti ensonga eno yannonda okuba nti ndi presidential advisor we mwaliyo mwenna lwaki mwe mwali mugyagala nnyo temwabako ensonga zemuttanya oba nti mwali muzeetaaga kubanga bwe twetegereza omukyalo ono eyabadde
Yombalaga naye ekifo kino yali akyetaaga nnyo. So muno omukyala full figure avuddeyo n'abanukula ng'alaga bambi muyonge bevunye wadde bamuyise pitu drop out. Walina ensonga ezimu munnange zaggusizza. So kawuliyeko omukyala full figure engeri gy'abaanukudde. Okutegeeza bannayuganda President Museveni yagenda okunonda mwaliwo n'ab'embalala mwaliyo mumwagala kuvumaganya tribe mwagala kuvumaganya mawanga. President Museveni lunaku asiiba akyogerako ekigambo ky'okubeera nti twabukana mu tribe ne madini kikyamu era nyongero kivumirira. Tuli bannayuganda ffenna abagala Uganda ennungi tulina kutambulira wamu n'okutambuza eggwanga lyaffe awamu tulabe nga tuvuunuka embeera tusimidde mu mindset etulowooza nti President alina okutuwa ssente. Era nginyongera okwennyamira ababaka bangi nnyo abeesimbyewo kati embalala waliyo ababaka waliyo n'abo abaana b'embalala bwe baagala President era nga bamuwagira lwaki bo badde tebateekawo. So guno mupiira abantu gwabatuulamu nabuusa Museveni ebintu bingi nnyo. Abantu abasinga balina endowooza nti nno President Museveni atuwa ssente. Ffe tuwagira Museveni lwa ssente. Nze mbaddewo nga ndi mugagga ku mulembe gwa Museveni kwe ngagawalidde era kubanzaala ebintu byenkola mbikola ku saidi yange n'obuwagizi wange mbulaga ku saidi yange. Nganze abantu bangi bavuddeyo n'okwesimbawo ku bifo by'ababaka ba parliament ebya councillors naye nga tasobola nakuba kipande wadde ekimu wabula anize budget ya Museveni. Engeri ate gye beetondeddemu omukyala Jennifer full figure. Abaana be nali nga tujjayo ekipande kyo bonna bamu. Ono omuwala yali ayogera ebingi n'agamba asimanyi okutuleetera full figure otuleetera Bobi Wine. Abakazo omwana munyankole Museveni gy'azaalibwa kyengezaako okutegeeza nti si wa people power. Just ekigambo ndowooza kyamusima tukakusima n'akikubawo naye nga ena tulibamu okumanyi. Naye nange nva mu Buganda Bobi Wine gy'azaalibwa naye ndi mwakizi wa Museveni. Kiraba kaakati ng'ebyo byonna bivuddewo nze siina buzibu naawe oli muganda wange tukuze ffenna tuyimbye ffenna tukuze buzibu. Kaakati tulina okutema empenda tulabe akalulu ka muzeeyi tukanoonyeza tutya. Ensonga ya kabiri madamu ow'ekitiinisa nitukushaba nk'abeshongozi ba Western nitokuvugana ku President tukamugambira ki ensonga ziri wabona mukazi asa ninkundi ekyakashatu okuza kuyawo ekipande ekyo ekyatuleetire obuzibu. Olwamukaaga tukasiiba omuboteere mukamuguzi tukuronkinga kulondera President akalulu wabona mukazi twabiire tulyamu izooba lya Sande twareba ekipande kya full figure ayisire kulondera Museveni akalulu twayebuuza ito full figure niyo atakulonda akalulu nitoshikora tugambire which means ito ebirikuriyo omukuronkinga bire bije byabusha. So President ayina abantu abe nicyo cyaturetire kuyiha mu kipande konka ito tureke gukora nini konka nito mutwiju. Naye nga munnaye full figure tututtemu speed kubanga bwe tetegereza ensonga eno waveeyinga okukkuluma nti ate omukulu Honorable Kyagulanyi mukopi ate bulabula budde eno ku side eno ogamba nti munnaye wofunira bw'oyitiramu kera ate bw'otulimba mbu tewagenda wamukulembeze olw'okuba ssente ekintu ekyo kiterezeemuko. Ate munnange n'olw'ensonga eyo lwakadde munnaye nti katuyiribya ngenda kubanga tesisukawo nkwebaza okubanga otambudde nange okuva yona yona gye ntandikidde okutuusa kaakano munnange okoze kyamuwendo nnyo.